Redson TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tugenda mu maaso n'okutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Ate na subscribe nga kikole kirira wansi awo w'olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde ku ffujjo erigenze mu maaso ku kitebe ekya National Unity Platform, ayogedde ku deployment ebadde egenda mu maaso ku kitebe ekya National Unity Platform okulemesa poliisi okuteekawo embeera eremesa abakulembeze mu kibiina ekyo okubeera nga boogerako eri abantu mu press conference oba olukiiko lw'abannamawulire ekibiina ekya National Unity Platform bwe kyabadde kiyise olunaku olwaleero ngenda kusomesa 22 mwezi gwa musanvu omwaka 2024. Njagala okutegeeza gwe ampuliriza ku mukutu guno gwa Redson TV. President ayogeddeko ne ku nsonga ez'enjawulo ne Joel Ssenyonyi n'ayanukula abamu ku abo abamugamba ku nsonga z'obuli bw'enguzi. Njagala kuwa katambi ka President owulire ebigambo bye byayogedde ate tubeere nga tweyongerayo. Ate na subscribe nga kikole ensonga zino beere nga ate tozimisinga. Nga sinaba kuwanga okuwa ebigambo bya President kansoke nkutegeeze ku Haji Abudu omusomi w'edduwa akutegeeza nti oba olina ebizibu eby'enjawulo ebikutawaanya, ensonga z'emirimu nga zigootaanye, ebyenfuna nga bidobonkanye, ensonga z'omu maka nga teziteredde, oyagala genda bweru ebintu tebitambula bulungi nnyo, baakuyoola ebigere emikisa baagisiraanya, byonna abikolako. Akutegeeza nti ne bw'oba oli bweru wa ggwanga gwe mutuukirire butuukirizi ku WhatsApp ennamba eri 0752241056 zonna ensonga ajja kuba azikwasaganya. Kakati njagala kuwa bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obiwulire otegeere ensonga ki zayogeddeko, bigambo ki byategeezezza, then nzije tubeere nga tweyongerayo. Sooka subscribinga ate na subscribinga ensonga obeere ng'oziwulira bulungi nnyo. Yategeezezza poliisi yategeezezza nti bagenda kusalako ekitebe kyaffe, so titwategedde nti bagenda kujja, tugende ku makya nga beetoolodde, tebatuwadde ensonga yonna yonna lwaki basazeko ekitebe kyaffe. Oba oli awo banaabanukula mmwe bwe munaaba mubabuuzizza, ombuuzizza ku kyenkya, okwekalasa kwenkya oba nange n'abaamu. First of all nabagamba ntuwagira era nkize mutuwagira okwekalakasa kwa bannayuganda bonna. Bannayuganda naddala abavubuka baavayo ne bagamba bo beekulembedde bokka bali gamba tebalina kibiina kyonna kye bakiikirira, bali parteness, tebalina ggwanga lyonna lye bakiikirira, bali tribeless era tebalina mukutya kwonna, bali fearless. Ekyo nno nkiwa ekitiibwa, saagala kujja mbere nga nze abakulembedde nga bwe mbagambye nti gavumenti eno eyagala nnyo buli kimu ekifuule nti kya NUP abalala baleme kyenyigiramu. So kuno kwekalakasa kwa bannayuganda bonna, nange ndi munnayuganda, so bwe muba mundabe temunneekanga, naye sinze nkukulembera, so ne bwe mutandaba mugende mu maaso, kubanga bano baagala okusalako nti Kyagulanyi basazeeko Besigye basazeeko ani. No, mugende mu maaso oba mundabye oba temundabye, naye temwekanga bumba mundabye. Ekirala ombuuzizza ku kya Honorable Ssenyonyi tebagambye Awagidde abantu ne bagamba Honorable Ssenyonyi bamuwa enguzi yakawumbi kalamba ne miliyoni 7. Nkimanyi bulungi nti be bano abantu be bamu abaali bavuddeko ne bagamba nti Secretary General waffe Comrade Rubongoya mutabani wa Museveni baavaayo ne bagamba Comrade Katana akola wa SFC musirikale, baavaayo ne bagamba nti emmotoka yange bulletproof Museveni yagingulira, era ne bagamba nti yamperamu biliyoni ne biliyoni za sente. Bazze boogera ebintu bingi, mbasoomooza olunaku lwaleero okugyayo evidence oba obukakafu obulaga nti Honorable Ssenyonyi yenyigira mu buli bw'enguzi bwonna bwonna, then tutekinge action iffe. Namubasoomooza n'okubasoomooza kuba bye balina obuyinza bamuwalewale bamukube mu mbuga z'amateeka. Buli we tutekinze action, buli wenvuddeyo nembaako kyenkola mu buyinza bwange nga kwotadde n'okugoba abo be tukola nabo badde nkolera ku bukakafu bakyaffe benyigira mu buli bw'enguzi owa miliyoni nyingi mu komishoni, twakolera ku evidence. Era njagala evidence oyo yenna ayina evidence oyo nga bwe bajjayo bino babisa ku internet, mubise ku internet naffe mutuwe evidence eyo tubeeko kye tukola. Naye era lwebaali w'omulamu tasamirirwa, Honorable Ssenyonyi naye waali wano nandimusabye atulambulire mu nsonga ezo mu bulambuzi bwabyo. Mwebale ne mwebale. I believe before he takes that on, I want to thank you, the media. I was going to my office as a normal Monday, fully dressed. Very smart. First of all, I was blocked from Kalerwe. So we had to walk all the way up to the office and diverted up to Saapolokagwa Road. And my only
weapon was my rosary, 7 sorrows. So as I approached, and many of you came because I wanted to really know why can't I enter my office and work. So immediately, one of the ladies police women put on her jacket because I saw the tag for the man. And then for her, she put on a jacket to camouflage, to cover her name. And I asked the question again, why can't I access my office? So this lady said, okay, what you do, go and answer it. We are going to answer it from the vehicle. And you saw that police car, which has that chiboxy. So they wanted to push me inside. And I want to thank all of you yet again, the media, because I'm sure if you are not, they would by now be in an unknown place. And I chose not to be arrested, not because I'm a coward, but because I was not informed of the crime I had committed. I asked, what crime have I committed? And when I was not informed about that crime, I fought to remain free by choice. By choice, not because I'm a coward. Actually, if I had committed a crime or had been informed, I would have climbed that van and entered it. 1, 2. I want to thank the team that was there. And also, what happened was I held the vehicle. 5 of them were on my leg, another one on my back, and so on. But they struggled in vain because I know there was a higher power with me. There was. And I want to thank each one of you for also making sure that I came here. We would like, therefore, to continue to condemn the unlawful occupation of our offices. We want to condemn the unlawful abduction without informing the people why you are arresting them and all their rights. The police, we condemn it into... I'm going here straight to go and make a police statement because they... and many other, and I also know that whatever is on the leader of opposition is the usual diversion and wanting to create hatred about him. Okay, we will stand by him. Thank you very much. Yes, Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kakati embeera bwetyo bwebadde ebigambo bya Joel Sanyonyi ngenda kubikuleetera mu bulambalamba nga nnyonnyola ku nsonga ezo zennyini z'owulidde bamubuuzaako ebibuuzo bibadde bingi nnyo. Honorable Joel Sanyonyi asobodde okwanukula abantu ababadde boogera ebigambo by'ozowulira ku nsonga ez'enjawulo wano ku Red Zone TV bwe tuti bwe tukola era bino ogenda biwulira mu ddakiika si nnyingi ate nabyo obeere ng'oyongera okubitegeera. Weebale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe akyatambula naffe ku mukutu gwaffe gaggadde ogwa Red Zone TV. Naawe atana subscribe nga nyongera okubeera nga nkutegeeza nti kkirira wansi awo wennyini woolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification. Tugenda kuba tutambula ffenna mu mbeera zonna. Mukutu gwa Red Zone TV tulina n'emikutu emirala egy'enjawulo kwe tusinzira okubanga tukuweereza naye nga wenna tuba tuwa mawulire ag'enkyukakyuka. Weebale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako mu maaso.